n'olutalo mama Kadaga lwamufiiriza ekifo era n'entalo bwe zaatandikira kujemera mukama we. Bannange omusajja w'abendi ali ludda wa Kyabazinga, kabaka w'Abasoga aliwa. Kyabazinga wa Busoga yabula. Wabaluseewo obunkenke oluvannyuma lwa Kyabazinga wa Busoga okulabwako mu nsi endala. Kati ebibuuzo byeyongedde ne bibuuzibwa Abasoga ate kati bwe twogera n'Abaganda abo bentandise nabo beegasseemu n'abalala bangi nnyo babuuza aliwa Kyabazinga Busoga. Omwami oyo gw'oli mu kubanga olaba y'omu ku basajja abaalwanirira obwakabaka buno buddemu okubeera nga buli strong. Omwami oyo ayitibwa Lubowa era mu Busoga eyo Abasoga kimanyi muleka abamumanyi musajja w'amannyo ayina bwino ku ntalo nawa ekintu gye kyatandika okusajjukira n'okutuuka okuba nti Kadaga yatuuzaako Nadiope n'okutuuka okuba nti Nadiope alinako ebibuuzo bingi nnyo oboolyawo nti ne President Museveni yavaawo olutalo lwali lukyamu nnyo lwali lwa ttabbu nnyo ne sipiika ebiseera ebyo alitwala Kadaga. Sooka owulire gye byava ebizibu bino ate tutandike wali ekibuuzo kiddiddwamu olunaku lwaleero Kadaga ebedera Nadiope wajali ekibuuzo kikino kigenda kweddibwamu bw'omala okulayikira n'obwombefu wulire nga President Museveni ayagala Edward Kalambas kubanga taata we Wambuzi yamugamba nti nguli Wambuzi yamulekera omwana we amukuume osekera kati ule kintu kino indali vera ine ngoli kwongera ku nga bwe yamulekera Wambuzi ni nguli baba pasisi na Muganza bwe yamulekera na Muganza wasoma kakati tugenda mpola kano kabagezi bokka abatabitegera bajja kunyiga besoze balwane bayombe but this is reality katuze mu reality kakati gundi mama Kadaga agamba president kirizagana abana mu kulwanira bwa Kyabazinga bayiwa omusaayi. I'm telling you both sides ya Edward Kalambas yayiwa teite neya Nadiope waliwo ki okuyiwa omusaayi. Era omusajja yatusinga tutawanye nnyo mu ntalo olwo bamuyitanga Jomba anakiwakanya. Waliwo omusajja bamuyitanga Umaru omujjukira Kasolo. Nze bantwala emisinde nekomyawo eggaali nange nembazaayo emisinde. Bali bangamba Lubowa waki otukuba gw'oli Muganda konze ndi nazimba mu Busoga aye nange njagala kiddewa ekaliro olutulwanagana ne bajjomba ndeta bwino osegera. Mama Kadaga President Museveni agenda ng'agenda kusitula. Mama Kadaga yagenda ku State House n'aganira mu ddiiro n'amugamba siva wano nga totukiriza kutikirani gabula. Oh my goodness, when you get the numbers you guys President Museveni namugamba Rebecca genda okole kyoyagala. Mama Kadaga ave Kampala ono bwino ajja amenya office Speaker wa Parliament amenya ki office ani agende mu buyinza mukadde mu waki mukogera mukatiya gabula nadio ani amenya office speaker Rebecca itwala Kadaga Biden yali speaker tuli ku Busoga wa naki Sabule Mbozi amenya office polisi yaliwo Kasolo mwali ku Baba FM mumanyi bulungi ebigenda mu maaso e Busoga n'embaga ezaaliwo zaali zitankana. Mubimanyi bulungi nti kabaka w'e Busoga oba Kyabazinga yawambibwa. Saawa zino tusitula amaloboozi gaffe tubanje Kyabazinga awataliimu wadde okusosola ggwanga kyoba ggwanga ki. Njagala nkutegeeze nti ebinyiga mu Uganda bitunyiga ffenna. Eyo solidarity bw'eneetubeeramu then Uganda ebejja ttereera. Naye kasita bikyuka ku weeryo weno n'aga ebyo tebinkwatako. Nammwe Abaganda tusituke tubanje Kyabazinga wa Busoga. Ewasembayo wakulu nnyo wabula ebigambo ebigenda okwogerwa bano abaami si byabaddukanyaho mukutu guno byabwe ssekinoomu era ffe tubibawa nga we biri nga tetugasseemu era tetubivunaanyizibwako ebigambo ebyo wabula wulirizaamu mulimu ebyo ebiri important by'osaana okuba ng'omanya. Olutalo lutukwatako ffenna lwaki Museveni agamba atya yaggula olutalo ku bintu bibiri. The country nga Uganda, ne nation nga Uganda. A nation is made up of tribes and people. Kati abantu fena tugwako ne twali tuli munda mu nsi Uganda mu boundaries za Uganda tusigala tukosebwa ku bibi bya Museveni. Tebigenda koma si bya dini, si bya tribe emu wabula fenna tugenda bera mu kunyigizwa kwa Museveni. Wallahi butwagatte dobozi yaffe ku Basoga, ku Baluli nga bakaba ku Baganda tugenda maliriza fenna tuli mu kunyigizwa kwa Museveni. Njagala ku Busoga wandi li free. International sibiri yakwekwatira wachero gede radio gode ku radio yafe. Ebya kifala.
munange ng'office bakolaki bagiwamba nze olunaku olwo neekweka olwo bajjomba bannoonya nenzirayo kebweyogere. I came back with a gang okuddamu okulumba nati funded very well. The other gang is funded, ours is funded. Tuddamu olutalo kasanga kafumula ngete batukubatiya gas naddukira katendo okonkyajjukira omusajja ngamba neribo okyambe ofaaki n'ensi kati kikyembalaga nti maama Kadaga yalwana nnyo obwa Kyabazinga okutebenkera era bassaako ki Kyabazinga. President yaliwo teyaliwo kasulu yaliwo amaanyi ge yajja okubeerawo gamanyi. President ali Entebbe bamugamba nti sipiika wo bali eri batikkira bateekateeka kutikkira okategedde kati bakomawo batikkira kati ye history twaki waki njogedde. Waliwo omuvubuka ono mukwano gwange omuvubuka ono bamuyita yeita Prince Job. Manyize ebyange bya bwino sogera bintu bya kisirusiru ebyange byaki bya bwino kakati lino simu lyendiko totekayo kifaananyi mbalaba balina amasimu kakati Job mugoya ono n'agamba maama Kyabazinga yabba ettaka mama Kadaga so mama Kadaga yabba ettaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banaye Museveni banaye watujjirira ndasimanyi kyakwogera ku Busoga sagala kukola nsobi simanyi nono za Busoga naye eddembe ly'omusajja lyetaagisibwa period. Mukola nako kwe tuli mutunyigira nnyo omuntu avayo nakugamba mboyo si musiraamu atulwanirira atya oyo si Muganda bino byabaganda kubanga olutalo luli against the nation ekolebwa Abaganda abasiraamu abakatuliki abalango bonna bali mu lutalo lumu. Museveni abanyigiriza bonna kali tobikkula ekimwacho nawulidde nnako aptop boss yaze n'alambula Sekasali mu bossa omuntu gwe mbadde nnako ensonyi mu umma wallahi kyannaku Sekasali mu bossa obango disadinga n'abantu abatunyigiriza sisobola kuddamu kuwuliriza n'oŋŋamba ki ekituuka ku munnayuganda yenna kiba kirina okuba nga kituuse ku ffenna. Kati mumpulirize, Kabaka si kaana kato nti bakatuma ku dduuka ne kabula bubuzi bwe katyo. Museveni obutemu bwe ayagala omuntu yenna akolagana naye atemulenga ng'enoono waakola ki wasiigako akazigo. Kitegeeza ki nti bw'obeera ggwe Kyabazinga